bali mugezaako nyigiriza mukazi because amaanyi ago gonna gebatadde ku mukazi gaaki mira sikitegeera bulungi meeting eyo yasooka gye bakola ne Ruth okay teyandibadde nayo mu mawulire naye wagiraba nti yali mu eri muli asiikinga okwagala okumanya waliwo ekintu kyesitategeera there is something fishy going on. Waliwo omukono ogwagala onyigiriza omukazi naye ono gayi Kasuku musiru yeetaaga kuwa bbaluwa munansonyiwa naye ono gayi musiru yeetaaga kuwa bbaluwa nga mumutongoze mumugambe tukuwadde ebbaluwa okuva n'olwaleero gwe Ssaabasiru asinga. Lwaki omuntu bw'avaayo mu mawulire ng'anoonya justice owulira ng'obadde olina ebikyamu by'okola tulina okusooka ne tumanya gwaleeta omusango osaanidde okuwulira oba tosaanidde. Owulidde tulina okusooka tuwulire gwaleeta omusango osaanidde okuwulira oba tosaanidde. Omukazi gwe bakutte ne ID 3 identity card 3 nga ziri mu mannya ag'enjawulo. Omukazi y'omu y'oyo asobola okuyimira n'agamba nti taata w'omwana nze mubala ng'eyafa. Omukazi y'omu y'oyo ng'akyakweka taata w'omwana y'omu y'oyo emyaka gy'omwana gy'alina tasobola gitugamba girambika mu butuufu nti gyegino emyaka. Omukyala y'omu y'oyo alina abasajja babadde akukuta nabo nga bamukwaba batulaga nti nedda bakwano be just bakwano be bwe balabirira omwana kyava akutte ID n'abateekako ku mannya ge kati yeetuma mannya ga musajja mulala bwe batasooka ku divorcinga ali mu maka ga musajja mulala ku ID ekusoma mannya ga musajja mulala ow'ebbali gwagamba nti mukwano gwe erinnya lya bbaawe gwali naye yalijjako dda. Bw'otuula bwoti n'okozesa embona ye ey'omutwe mulitwa abantu waliwo ekisobola okugenda maaso ku magezi g'olina ne ku myaka gy'olina twala kimanyi nti omukazi asobola okukola kyonna kyonna ekisoboka n'omusiguze bakutte oba batwale emaaliyo okola mu mawulire mwokola mu indasitule y'amawulire mu mutwe gwo tolabangako ku mawulire ago nga bakulaga nti omukazi yeegasse n'omusiguze ne batta omusajja tobiraba. Nze bannaye nsaba busabi bw'oba tosobola kulizonyinga sigala ku programu zo ne bashalom eyo gye mutikkira amanyo gy'oba obeera ebintu binene kubanga omusajja ali mu kkomera saawa zinene obujulizi obuva buli bumu bwe baleeta bongera okuprovinga nti ali innocent akyali mu kkomera tewali yamugyeyo. Guli wano eno otudde ku butogo bwetunuzaamu ku kamera naye abaana kabanyigiriza omukazi gwe banyigiriza ani yamusibye akyataayaaya asobola okugenda n'asaba mutaaginga evidence gye banoonya akyalina obudde obumiitinga omwana n'asigala ng'amuteekamu omutima. Omwana we Nisha ye yennyini mawulire tebannamugjayo kubaako naye kinnyini kyayogera ng'ate naye kakasa bw'anaava natandika okwogera ebintu bino bigenda contradict nga bigenda kuba nga tebikwatagana kkiriza oba ganda ng'oli bizi omusajja nabaleka bali mu nyigiriza ali mu kkomera basinga onyigiriza osinga ono ali wabweru otegeera bulungi ebisajja ebimu abantu abamu mwana mutama omuntu n'akutuna n'owulira nga ayagala kutuka butuzo oba kukuba bukubi mpika sasimu kubanga ebyaddala nze sirabanko vidiyo ng'oyogera ekyamagezi wallahi sirabanko kintu ng'oyogera ekyamagezi ng'ogyeko okwogeranya ebyamabina nga bwe mwagala abakazi b'amabina na biki tewali kira kyenda bakyogera byamagezi gino emisango gyeke bwe yagala tugamba kati osinga minisita amagezi yakulazeeko kyekubirira yasindisa omukazi agenda aleete ID entuufu emwogerako ekyo kyabadde kyekubirira ki obujulizi buba bukala n'okulaga nti omwana gwe bagamba nti muto baali bagaddeko n'omutambuza asala agende mu US nga ne kitaawo omutuufu taliiko nga bataddewo taata omujingirire tetunamanya taata we mutuufu aliwa oli wane n'otwasamira bakulaze nti obujulizi omukazi azenga ava ku basajja ab'enjawulo ng'agenda abajjako ebintu byabwe babitwalako ate bwe wanabayaya amakazi zamunyingiriza naye justice ya mwana agira ekimwa mmwe nze nakati munda mu nze nina okubuusabuusa ku Kasuku gwe mmanyi ne banne tosobola kubuuza kibuuzo nga kino nti naye lwaki twesibye nnyo ku nsonga endala ne tuva ku ya Nisha lwaki kakati ate muleeta ensonga endala ekitwalisose ntufokasinga ku Nisha. Kasuku, a professional journalist like you nkuwa nnyo respect mbasajja wano mu Uganda, big up ensonga lwaki nkyakuwakanira okubanga tosobola kuba na kibuuzo ng'ekyo munda mu ggwe. Kasuku, tosobola kubuuza kibuuzo ekyo manyi lwaki? Olwaleero Hajjati yajja mu mawulire ng'asiikinga justice era ng'ayagala tukomerere oba twogere ku musango gwe kye kyamuleeta mu mawulire tukomerere Haji bamusibe kubanga yakwata muwala we. Haji abafamile ye ne bavaayo nabo okwedifendinga. Our question mu kusooka yali nti bwe muba mugamba Haji teyakwata Nisha lwaki omukyala yandibadde abateekako ekigambo ng'ekyo ne batunnyonnyola obuzibu kwe buyinza okubanga buva. Kati bino ebiri mu kuvaayo mu kaseera kano Hajjati tukizudde nga ina national IDs bili Hajjati yakyusa amannya ge okugazza amannya g'omusajja omulala ng'omusajja gwali naye mu bufumbo obuli mu mateeka nga n'amahali mu Buyisiraamu kikkirizibwa teyagamuddiza n'ebirala byonna lwaki bivaayo. Hajjati alina emisango ku poliisi ez'enjawulo. Hajjati omwana we alayika mukuusako n'omutwala mu ggwanga lya Amerika n'alemere mu Mexico. Hajjati waliwo sente $6 Haji ze yamuweereza nga kigambibwa nti Nisha yali awambiddwa. Ebyo byonna nga biri mu kujja tebijja just nti abantu kye baagala okutunulira kyokka nedda kudiginga deep kiki ekiyinza okubeera emabega wa Hajjati lwaki yandibadde akola ekintu kino ate n'abali ku ludda lwa Hajjati
era namuba n'abalala bagezezzaako okunoonyereza ku Hajji ekintu kino yali akikozeeko before misango kye gijja zaavunaanibwa ku poliisi yali asibiddwako before n'ensonga nti bwe tukizuula oba bwe kizuulibwa nti Hajji emisango gino gyali gimuvunaaniddwako era waliwo lukyajja era singa kaakati waliwo point ezigamba nti naye kisobokera ddala kubanga ne ku poliisi si gwe mulundi ogusoose because bye tuli mu kwogera zizimu ku facts ezireetebwa even ne mu court of laws okubanga balaba ku history yo azaatambula atya nti ono yavunaanibwako ku misango okufaananako bwe mwabaze bala tuyinza okubanga ate tuli nnyo bannamateeka but tuzze nze omu ku bantu abagoberera amateeka era atula mu kooti n'empuliriza ne bumuvi bw'amateeka anatom of a scandal gondi Merinda's victim sima victim movies ez'amateeka mujje muzigoberere crime of century ne movies mulabe how things are done abasajja bagirayo ddala ne bakubuuza n'olunaku lwewazaalibwa ng'okya gwe kakati bino ebiri mu kuvaayo Kasuku don't be so much surprised era gwe ofixinge otutunuze nnyo kulayini tusooke tunoonyereze ku mwana yakwatibwa bati yakwatibwa omwana afune justice omwana alina okufuna justice we agree but nga tutunuulidde kijja kitya motives kizaalina ye Hajji okwewakana akwe lwaki yeewakana so we are not defending Hajji as such but tugezaako kuba bituli muzimu ku defenses z'omukyala zasinziirako kubanga asibisa Hajji ze tuli mu kugezaako ku reasoninga because we didn't know them bonna teri yali abamanyi but lwaki sawa zino twetematemamu kwe kuba nti omusango yaguleta ni public and now the public yaguleteramu mulimu bannamawulire abanoonyereza mulimu bannamateeka mulimu ba security personnel mulimu abantu ab'enjawulo so that's why we are reasoning beyond okutuuka kubanga sawa zino tutuuka n'okubuusa nisha amaaso ne tugenda beyond to details arono bategerekesa bulungi taata wange kwagala nnyo ani yakwata omwana awoza wenkyali ate sijja kuvaawo okujjako nga tuvuddeyo ne batugamba nti guno yakwata omwana nyine nsonga njagala obasigira Hajjati Zulu ogenda kuntama mukazi gwe ojja kuntama minisita w'abaana tomumanya akola ku nsonga z'abaana eyo gy'ogenda ozungirazungira onoonyayo ki gye bakutyoboolera n'ekitiibwa ky'owamama ne kikugwako tomanyi minisita akola ku nsonga z'abaana tomanyi woofiisi ye weeri nkuyambe tulina wano TVM eri mu nsonga z'omukyala omuzuula yereeta amawulire ga ground yereeta ebikwata ku mukyala era maaso emabegakawo batugamba nti omukyala oyo anoonyezebwa gwa butujju era omukyala anoonyezebwa yadduse kubanga emisango alina mingi egyamugulwako nabadde surprise yesterday ng'omukyala azze ew'omukyala nakiwala kingi nga bwe bamuleese teyajemye ajje alabe oba afuna obwenkanya eri omwana we mukyala nakiwala nkwebaza olukiiko lwakubiriza lwabadde lulungi naye nsaba muleme kutyobolanga bakyala bannammwe mubalekiremu akatiibwa k'obuzadde omukyala yagenda ku poliisi n'agamba nti omwana we yakozesebwa tuli awo senga n'avaayo n'agamba nti kituufu omwana baamukozesa twali tusuubira nti amaanyi gonna ge muli mu kusaamu kuzuula ani yakozesa omwana Hajji bw'aba awaayirizibwa ave mu kkomera kuba nyina okukkiriza nti abasajja bangi abafulemingiddwa ne baba ne basibwa nga tebakwata baana naye ate bangi abakozesezza abaana baffe mu bitingwa byonna by'olowoozaako ne by'otalowoozaako kitegeeza bisoboka tebisoboka abalala balanga ebidasoboka naye ate ebimu bisoboka kuba tubirabyeko n'amaaso gaffe abiri abantu abasinga oleeta obujulizi ku mukyala abasaidi ya Hajji magamba ga saidi ya Hajjati mawulire tisegirabamu eya famire ye sirabako mawulire gonna ge baali batuwadde oba malungi oba mabi ekyo n'ensooka nsirikira nebozanga omuntu omukulu ki ekigenda mu maaso amawulire nti omwana yawambibwa saidi ya Hajji yagaleeta omukyala yavuddeyo n'agamba nti omwana we tawambibwangako olajjanga abazadde gye muli atake nze kino sikirabanga yagambye omwana we tawambibwangako ekyo kimu ekyokubiri nannyonnyola ku IDs n'agamba nti omwana we mulwadde wa sikuserozi yafuna omuntu agenda okumuyamba oluvannyuma lw'okuba nti takyakwatagana tawa abaana abo ntwala omukisa obategeeza nti abazadde bangi olwaliro basinga omumaazazi nga bw'omutuma tata w'omwana we tamanyi na gy'abeera bangi nga n'essimu tebakyazirina mu masimu olw'ensonga bwe yazaalamu yamuyisa bubi abaana abasajja abaana babeegaana n'aganda omulabirira mu bugenderevu tulina abasajja ng'abeeraawo ngaesaala gy'asabasaba mwana waafe naye ng'oluusi gwe wasabira essaala eyo wamuyamba nnyo masiikiri eyo nga terina kyerina naye ng'asaba omwana waafe bwe yakuzaalamu abakazi bangi olwaleero nga batoba n'abaana baabwe nga ye taata ye maama kubanga omusajja yasulawo obuvunaanyizibwa bwe tayagala muwaabira n'atoba n'omwana we kati omutadde ku nninga leeta omuntu gwe wayawukana naye munoonye omutuleetere bwe muba temwagala kuyamba mubireke omwana wa mukuziza okuva ku lunaku mpaka olwaleero waatuuse setulowooza nti olwo agenda omulemerera zuula lekerawo okuzungazunga buli bw'osanze mufunze omukazi yabadde awambiddwa yatuse n'agamba nsaze kusinkana abantu bano sibe nazo okulaba nasaba afuna mugatu nawe ogenda kuyita bakyala mbajjukiza nti amaanyi gye mugajja n'abalala gye bagajja mulekerawo okutyobola bakazi bannammwe butabalekera mu kantu nakamu mu kikomi
oba tebagala kumuyamba mumuleke tulinde poliisi ne kooti esalewo banoonyereze ani yakwata omwana w'omukazi naye mumutadde ku kajojoyiwa ebibuuzo temulimu twali tubasuubira nti omukyala bw'anajja mujja muwedde mbaayogere tinyaba omwana we yabula tinedda tabulangako ti idea zino wazifuna otya ti nalina eno nenkisazaamu nga njawukanye n'omwami ono nina bawe ekyokulabirako tulina wano omukyala yeshalita mutaawe alina okuba nga alina id ne passport ebiriko shalita mutaawe olwaleero muka musajja mulala ne mwami mutaawe baayawukana kati olwaleero bwafuna obuzibu nga mujjayo id ya shalita mutaawe naye ya shalita kaweesi gwalina olwaleero oba yani omwami we simanya very sorry nga mugamba nti omukazi muyaye mufera alina ids nyingi abantu fena tulina gye twasookera ne watulema naawe amwogerako lwaliro amufiirako abaana bolina si ba musajja omu tunula mu background zo muve ku mukazi amene justice y'omwana we omwana yakozesebwa senga omwana yakikonfirming nga we want to know ani yakwata omwana Hajjati bw'aba awayiriza Haji Hajjati yasibibwe bw'abanga waliwo yakwata omwana yenna gwe bagala nti ono bamusibe kuba omukazi alina obulumi nze ndi maama nyinza atya okuyimirira mu maaso g'omuntu anti obulanga omwana nga yakozesebwa mumira n'ekisa kingi singa kati ndimukomera naye omukazi temumuganya kwogera mumuvumbubise mumwogerera ate yeyo yandyogedde nanyini mwana kiranga muntu kugenda kusaba buyambi nosanga mujja bulijja kuvuma ku poliisi ayinza okuba justice mwe mumunoonyerezaako mwe mumukubako amawulire amabi mwe mumuvuma ku tv mwe mumanye emisango gye yaza egy'obutujju ate era mwe muli mu kooti y'abaana kyovola president ono tinojayimusikanya naye ate wamu mutuufu agenda okukyusa abantu aban'ensonga lwaki abakyusizza zuula kwateko obanga justice ekyabuze noonya balamu yakola ku nsonga z'abaana okitegedde twagala kumanya ani yakwata omwana oba basuubuzika mujje 100 abantu bonna kamuve mwali mwamugana okwawukana nebyasooka ofuna gwayogera mwami Kabanda naawe okyalina ebibuuzo twagala kumanya abasuubuzi makomawo ne ifirizi bagijjawo oba ekyaliwo okyalina ensonga zezabasuubuzi so si kunyanya ku mukazi yayagala ani n'ayawukana n'ani oba si buvunaanyizibwa bwo please stop it muleke omukazi ano ne justice y'omwana we oba yali malaaya oba yali endakwani yalina eddembe lyawukana nabo mwali mwamugana mukwano zula twagala kumanya ani yakozesa omwana bw'oba wayiriza Haji sijja kuba kusaidia omukwano newe want to know ani yakwata omwana ne malaya ku kyalo abakugwa mma did you know that nabagamba omwana we malaya naye nga alina gwatajja kwebaka naye for her own reason oba his own reason malaya oyo gwe yagaana okuwa bw'okeera n'omukako omukwano kanonno kaabalinamu ku bwongo butonotono n'okudda waggulu bw'okeera n'omukako omukwano alina right yes ssemateeka w'eggwanga Uganda lyaffe lino mwe tuli emuwa right okugenda n'aloopa era kooti y'eggwanga etuula enkulu kubanga ogw'omusango criminal offense etuula newuliriza omusango bwekisangibwa nga wamukutte n'osibwa mayisa naye ng'akusibye ye malaaya gw'omanyi nti ayimirira kukuwo neyeetunda naye gwe omukasi omukwano akuloopa era bwegukukka mu vvi osindikibwa oluzira oba ekitalya oba ekigo n'osaavinga pointi yange eyokubiri omukazi omufumbo awasiddwa mu bufumbo bwe n'asasulwa ewaabwe olunaku olukya ku makya nawulira nga tayagala kubeera mu mbeera za kintu kikulu oba ez'obufumbo n'omwami we omwami ng'ate ye ayagala n'amukaka omukazi oyo bw'aba n'obuvumu because it takes a lot omukazi oyo bw'aba n'obuvumu asobola okuloopa omwami oyo era bwegukukka mu vvi osibwa it's a capital offense ate nga ononno wamuwasa njogera n'abaasoma kati ng'ate mugatta okusoma ne common sense gw'okubeera malaaya gw'okubeera omubbi gw'okubeera omutemu okubeera omuyaaye okubeera omukumpanya okubeera omunene okubeera omukulu mu myaka tekikujjaako ddembe likuweebwa ssemateeka w'eggwanga Uganda nti bino ebintu byabasoma era byabalina bwongo kati nange kankutwale mu bwongo owulidde nnyabo omukyala Fifi malaaya bw'abanga akola obwamalaaya ng'era kiri proven nga n'abajulizi bwe bali abazze nga bamugula ng'abantu ku kyalo baprovinga nti oba bawitnessinga nti omuntu oyo abadde nga yeetunda wano namwe bakakoolya amwe bakakonda amwe bakakoolya amwe bakakonga balina n'omutima ogusobola ovaayo ne balumiriza ekisooka obwamalaaya musango mu Uganda tebalina bwe babukkiriza nti kati okkiriza otandika okutunda akaboozi okutandika okuba nga okozesa omubiri gwo nga weetunda era singa kikakutanda ne gukukka mu vvi bakusiba ekyo kitegeera ekyo kimu ekyokubiri omusango gwa lepu si gwe oluvaayo muno otandika okwasa maama bankutte biki yadde mbadde malaaya naye ono namumya akaboozi bankutte tulina okuba nga tulabwa evidence eyo sigamba mbugula okuba otugambye balina okuba nga balina obujulizi obukakasiza ddala nti kituufu yakukutte wabadde ovaawa saawa mmeka mwabadde luddawa ani yabaddewo waliwo eyalabye tewali yalabye buno obudde mu kifo bweki tiwadde okulawo ki bajja nakutwala mu ddwaliro bakukebere
singa kakutanda omusajja ne batakusanga mu DNA oba ne bakusanga mu DNA ez'abasajja abalala ab'enjawulo because jukira DNA ey'omukazi emala mu mukazi ey'omusajja emala ennaku ezi 3 mu mukazi kati watifu nga bakukutte ne bakutwala ne bakukebera ne bakusanga mu DNA ez'abasajja nga bano babatano bamalaya bebakana abasajja abasukka 10 tukitwala nti buli musajja abadde akwebakako era akuleka mu DNA percentage ki eri awo gye tugenda okusinzira ku tugamenti bannaye DNA ono omukazi yekozesezza abasajja abasukka 15 bonna bamwe baseeko buli omwamu maliddemu nti gwe bagenda kufuna eyiyo nga teri diluted nga ddala eri farm kubanga naye balina okebera percentage nagamba nti according to the DNA gye tufunye 99% ya mwami ono ye mubaddemu banagikebera batya ne baganda kati bane tujawudde kuba n'abantu bonna balize bamwebakako ekyokulala gwe bovaayo n'otugamba nti abakazi abafumbo bwakera ku makya ng'awulira mbu tali mu mbeera ze bakana musajja n'omusajja ne yeebaka naye bw'abanga mukazi muvumu agenda aloope era ogwo musango gye guli tetunnakiwakanya wabula tugenda kutunira tusooke twebuuze omukazi nga omwezi gutandika obanga oli mu nnaku ze eza bulijjo mu mwezi mulamba obeera ng'oyagala okwegatta n'omwami w'emirundi emeka era tugenda kwetegereza tulabe ogenda kulaba nti abakazi abasinga muba mwagala okwegatta n'abasajja mu mwezi ennaku ezi 3 eitha nga munaatera ogenda mu nsonga obanga muzirimu obanga muzivuddemu sex libido yammwe aweebera high kati omusajja bw'abanga alina okukwata kuwo n'asooka n'agendera ku emotion zo kati owulira leero olina basooka kuweeweeta basooka kukumanga sigiri basooka kukola biki omusajja alyoka abeere ng'akwegattako abasajja bamu tebalina obwo budde kyovulaba ekyo kyogezaako okwogera kyekisinza okuleetera abakazi abasinga obuzibu currently nti omusajja agenda n'atunamu n'agamba ye lwaki neemenya naawe nga I can go outside neefuna sex ow'obwereere ng'ate nekirala simenyese nakumenyeka mbu nina okusooka n'embeera ku gwe nga nkwesibako kati kyangu nnyo okukozesa omutwe gwo kuba mwabamu ku bakyala abasinga wano ovumirira polygamy mwabasinga wano okwoza temwagala kukumana bajja bammwe ate mulowooza omwami alina okuba ng'agendera ku emotions zammwe wawulidde ng'oyagala omuwaako abeerewo lwowulidde nga twagala muwaako olwo aveewo kyokka nga weerabidde nti noono mu butonde bwe ye buli lunaku lwakira ku makya mutaka waaba agolodde kati gwe njagala ombuulire musajja akyagenda okuba nga alina obudde obugenda okuwasa omukazi agenda okira ku makya amuteekeko omusango yamurepinze ng'ate yamutwala mu maka ge ng'akimanyi nti amututte era alina okumwebakako kiki ekiba kiwasisa abasajja oluvaawo nga mudda mutandika otunga nga ali abasajja tebaagala kuwasa batulyako buli ne batuleka owasa omukazi alina mindset mbu ajja kkere nkyakusibise nga yajja mu maka go nga kimanyi nti yazze kulya buli mmere olina omwebakako mutegeera mutya naye mmwe bakazi mmwe